Nze Ssaalongo Mutyabatta Omusempala taata w'omugenzi Carona Lubwama omwana wange yattibwa bwe njo kitwala poliisi yo ekyanoonyereza naye nze nkitwala omwawona nga yattibwa ekyo poliisi katulinde ekola okunoonyereza era yegwegirekedde kati ekibuuzibwa omwana oyo olulimi n'ebitundu by'omunda ebirala bw'obimanyiiko ki wabyalimu kakati olulimi terwalimu n'ebyomunda byo sijja kubumanya tiba tebyalimu kubanga yali mutunge nga kiraga yasalibwa ne bamala ne bamulongoosa byemmanyi era postmortem bweteeka okuba naye ekyolulimi kyanneewuunyisa mu kamwa terwalimu wategeera otya teruliimu maama we baali bamulongoosa nga bamulongoosa bagenda okwekana naye kale olulimi mweruli bamwasamya nga teruliimu temwali lulimi kati mwe ne mujjamu ki nekijjamu era nentegeezako oke nakyanika kuba namawulire nagabulya bano omwana wange namuziise naye talina lulimi olowooza kyali kitya sisobola kinnyonnyola era simanyi kubanga postmortem nasanga ewedde ne batukwasa omulambo gw'omwana ne tugujjayo postmortem bagibawa bampa postmortem report kati yali egamba kingekonkuludinga etya yajja bands muliro kati muliro nga gwava ku kilaike gwa kikaaki tebalina kyebako conclusion teyaliiko wabula bands kyenalaba kuba nninga girina n'okuba sitemochale ye naye mulago 28 ogw'ekumi kalo nina Lubwama kalo ng'obugambo obutono obuliko bands postmortem nga ntono gye bampa ge tewabuuza nga terina detail ate monna ebintu nga tobirinamu experience mbadde sifiirwanga ku mwana mu ngeri eyo mbadde sifiirwako kintu kubamu ne experience yakyo kyenafuna yeyo report cause of death bands ebyolulimi nga tebiriiko olulimi nga tebiriiko kati gwe annaye ono omwana wakumeka mu baana bo mwana ku baana abawala abadde wakuna baana abawala wakuna olina bameka mbadde la 12 kati sigaza 11 ngaate oli musajja nali neetegekera mbeera ono mwana wo oba mukyalo neiba nze alina emyaka emeka nina emyaka 5 mu 2 okola mulimu ki neekozesa okola kiddala ddala nima oli mulimi ni mu Kampala balimamu balimamu webaana woolima obeera bya bizinesi nimira abaana bange obeera ludda mbeera Kajjansi